Abaka Parliament abenjawulo boogedde ku mbalirira y'eggwanga esomedde olunaku olwaleero ng'ebimu ku bisinze okubasiikula emmeeme z'ensimbi ezongeddwa ku mmotoka ezirina namba plate ez'obwannannyini, amafuta wamu n'emisaala gy'abasomesa. Omubaka w'e Kayunga Aida Elioth Nantaba asanyukidde ekyokwongera ensimbi mu minisitule y'ebyobulimi n'ategeeza nti kino kigenda kubongeramu ebbugumu. President ayongedde ssente mu byobulimi mu agriculture. Tusanyuse tusuubira nti abantu baffe naddala abalimi bagenda kuyambibwa ssente ezibagibwako okugula ebikozesebwa mu kulima ng'enkumbi ndowooza buli akabina kako wansi. Ssempala Kikozi w'Amakindye Ssaabagaba agamba nti gavumenti okwongeza abasomesa omusaala nga kwe gusembayo si kya bwenkanya kubanga lunaku wabeerawo enkyukakyuka mu bintu ebitundibwa. 15% esembyeyo kakati singa inflation yenezirya abasomesa bakole batya. Pulezidenti yennyini n'agamba nti ye mu bye wali asomera yalaba head teacher we bwe yagenda okugula emmotoka yagula Mercedes Benz. Olwaleero head teacher ki yadde wa secondary school asobole okugula yadde emmotoka empya kyokka nga ziri zajjanga mpya. Ye Patrick Nsamba owa Kasanda North agamba nti talina mutawaana na musolo okuteereddwa ku nnamba za mmotoka ez'obwannannyini kubanga kyakwejalabya. Sigwinaako buzibu ndowooza baali badde bagwongeza kubanga tegwina gwe musolo eri abantu abagagga abalina essente zaabwe ne bw'onoogwongeza okwenkana ki ng'omuntu ayagala namba plate eri personal era ajja kusigala ng'akola ki ng'agugira. Ye Paulson Lutamaguzi wa Nakaseke South agamba nti ennusu 10 ekyongeddwa ku mafuta si kinene nnyo kubeera nakyo kyakuyingiza gavumenti omusolo. Amafuta buli w'ogwongerako sectors endala zonna oba okoze eki oba omaze okuzongerako ekyo kye tujja kiwakana nnyo bw'otunuulira embeera ekonomi yaffe gy'erimu. 10 si kingi nnyo naye ate era kigenda kwongera effects endala. Ye omubaka wa Kasanda South nga ye Simeon Nsubuga naye akiziganyizza ne babaka banne ku ky'okwongera omusolo ku nnamba za mmotoka ez'obwannannyini wamu n'essigala kubanga bino byakwejalabya. Gigenda kutuyamba okwongera ku ki? Okwongera ku nnyingiza. Olwa tufuna ssente nnyingi nnyo okukola ebintu ebirala. Katulanga ennamba y'emmotoka kubanga eriko erinnya ly'omuntu ekyo tuyita eky'okwejalabya. So beteddwa ku bukadde 2 asobola ateekeko atasobola takola ki tateekako. Ye omubaka wa munisipaali ya Mityana Francis Zaake nga y'omu ku balina emmotoka eziriko ennamba ez'obwannannyini akiziganyizza ne gavumenti eky'okubongeza omusolo wabula n'ategeeza nti babinise munene. Saana naye si ku hikinga nnyo ssente kugenda ku percentage eyo okukakana mpaka ku miliyoni 2 kibi nnyo zandibadde ku wakiri moderate ne bazongezaako ko wakiri 50%. Kuva ku miliyoni 5 wakinogera ku miliyoni nga 10. Ye Katolu Bwama ategeezezza nti embalirira giwuliriza bulungi ng'esomebwa wabula neyenyamira okuba nga tawulidde mu nguudo za mu Lubaga ekizibu ky'abaana ba Kifeesi wamu n'omuwala gwe Nalukolongo. Naye kati nganze MP w'e Lubaga mutereevu siina kenfunyemu kubanga siwulidde ku nguudo z'e Lubaga nga bazoogerako mu budget. Siwulidde ku mwala gwange ogwe Nalukolongo baatusuubiza nti tugenda kubeera mu budget nga teguliimu. Sisirabye fandi yakuyamba abavubuka bange ab'e Lubaga bakifeesi kubajja mu bakifeesi tubakyuse bafuuke abantu ab'amaanyi. Ssente zisizirabye era kati mbeera kuno ku TV yaffe yabukedde naye njagala okutegeeza President Museveni tisebo tuweereze ssente e Lubaga tusobole okuba nga tukyusa abavubuka basobole okukyuka. Wabula mu kusooka ababaka abaludde olulabula gavumenti basituse nga bakutte ebipande kubadde okwemulugunya kwabwe ku ky'okukumira Besigye Luzira. Wano President Museveni abategeezezza ng'ensonga eno bwetali mu mikono gye. Rachel Nakasi ne Obedi Lutale bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.